wana naye kitegeera era n'akozesa ssente ze bamukutte bubi bakwasizza emmotoka nnya zonna zituddemu emmundu kitegeera bansanze ekola kiki ekikwasa n'emmotoka nnya nga zituddemu emmundu ng'ate ekintu kyoyayange kitegeera yiba bangize nakera nekiwandika tewagasasula ng'ate nondeetera emmotoka nnya nga zituddemu emmundu kitegeera nsanga ewange enyumba yange nendekanga nkula ebintu byange byonna byasigire nabadde kitegeera so ekyo kye tuliko ti omuntu w'amaanyi agezaako okukolako ekintu kyo naye industry tewali agi owuni ate yali intention that means kitegeera tetukozesa mirembe kati ye kyeyakola agenda nawabamuboni ekyo kyakoti kiruke naye kati buli omusanga okugamba nti ono naliwo nze bwongezaako omuntu bwagezako okitegeera nti omuntu omuntu bwogezako kukayanira ekintu kitegeera oba okayanira ttaka nti kati omuntu aba akozesa amaanyi kutwalako ekintu kitegeera nti kati nze kino ekintu kyange this is my song naye ne bwanaakola atya tewali egaano yonna eraga nti olumba okitegeera ensonga ya luyimba si nsonga yakeera kuzo sikeera nkole bogena kupenyizanga namuntu yenna naye ensonga yakulikodinga luyimba nga si lulwo nanyiniwo wagezako okubanja n'olulemera n'okozesa amaanyi because olina poliisi nti abapoliisi bano balina okitegeera kati nze bansibidde wano balina kunsibira kibuga kuba mbeera makeera okitegeera lwakindiwa Black Skin omusajja ono wamuwa ennyimba ziwera 12 zaali 12 wasooka omuwalondeko nazuuka ne mu nnyimba 14 kati contract yo yali yadda yes kati sawa zino ekintu ekiriwo okugamba nkuwaabidde onyononera erinnya naye nga gwe mukyokugamba nti okonyononera erinnya gwate kubanja ssente za luyimba lwo bwe bakulumiza so mu nnyimba ze omuweereza luno lwalimu emabegako emyaka 5 terwalimu luno ani ya contacting omuwa business mali kyali wa mukola enviiri bwe yawa omulimu mu kagamero n'amugamba beera kakiiko akanoonyeza ennyimba okay yajja nanneegayira nagamba luyimba lujja kukolera kyali wange ne mugamba kyali wa ino sosola ssente zange kale kirya neyanza